We sokolo wozemu singa nawe bakujjamu watyanga gojjamu ye Bobi Wine alibeerawo mbuuza watyanga gojjamu ye Museveni alibafugako mbuuza watyanga gojjamu ye Evan Tune alibayimbira owoza sinnatuuka kuzaala bw'oba tonnatuuka kuzaala kyojjamu empale nga togenda kunaawa sho. Lero tusula mu kikeesa ebyenkya binaaba byankya kati wamajjamu omukeeka tugenda kudigida tugenda kwetala ffe. Lero tusula mu kikeesa ebyenkya binaaba byankya kati wamajjamu omukeeka tugenda kudigida tugenda kwetala ffe. Ekikeesa kifuuse ekikeesa n'abakadde tebakyebaka. Kampala musulawa ne Lupya asulawa Rona asulawa Walita asulawa. Okay, countdown esinga wonene atukomyewo mugwanga akayimba bakayita ekikeesa. Mu kikeesa omuwandiisi ye Evan Tune. Audio producer Baba ku Banaji. Baba ku mapesa Banaji. Nina verse gye mpulidde oyogera ku His Excellency getogera lyete oyogera ku mukulembeze w'eggwanga lwaki? Anti njogeddeko bwogezi nali mpisaawo nti bano abawala bajjamu embuto. Yesebo. Ningezako kireeta nti kibi tebaddamu kikola kuba nze nkivumirira nnyo. Neŋŋamba watyanga gwojjamu ye Bobi Wine alibeerawo. Watyanga gwojjamu ye Museveni alibafugako. Watyanga gwojjamu ye Lupya alibaweereza. Watyanga gwojjamu ye DJ waffe waneena alibakubira endongo. Watyanga gwojjamu ye Quality KBY. Ofuna omukisa gwa Bobi Wine okuwa omukisa okuyimbako naye. Omuyinza okukola oluyimba luno remix. Kisoboka taata. Gwe ekyo kitegeeza president omu. Ofuna omukisa n'okuba kutulako butuuzi naye omanyi abakiroota. Kati ate bwe mmanfunye okukola naye. Project. Okay. Era ne baba awulira taata kitange akuba ebyendongo yabivaamu takyagira nnyo naye kuba abeera bize mu mawanga amalalalala. Naye bwampa omukisa ngutwalira ddala era byebimu ku birooto byange kuba y'omu ku basajja abasingira ddala waneeno. Ate era y'omu ku basajja benneegombera ddala waneeno. Ne bwe nfuukako haafu ku kyali kiba kimala bumazi nti ne nfuuka haafu ye mu bya music mu by'obufuzi ne mba simwenkanye eri kiba kimala bumazi. Kyova olaba n'ennyimba zange era simala gafulumya bobogamu mpandikira ddala message nfulumiza ddala message omuntu ali ekyannamukaaka kyanaategeera nti mukikeesa. So yegwe Bobi Wine wenkya butereevu nnyo. Ofuna omukisa okusinkana His Excellency President w'eggwanga Uganda saawa za kati ayogera wali gw'olengera omugamba ki? Nga nfunye omukisa era mugamba atereezeemukko kuba mu ndongo tuli bubi. Oyagala ki endongo mwagala ki mutereere? Batusolooza nnyo. Batusolooza nnyo kulimba buli kamu baleka baana sente okukola ki sente oluyimba oduteeka ku leediyo sente kati olaba ne leediyo ze zennyini ez'eggwanga n'otwalayo oluyimba nazo zisasula. Wanaali akusabye sente. Ngamba kuziri ezize wano kotansabye gwe Lupya olitali wange naye bw'ogenda eri kubali abasajja era bakusaba sente. Kale kukawunawo nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777855645 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 07 oba ku WhatsApp yaffe Katunda gwe yeerumya osaana sala okulya sente si kulya mwana. Sho!
Okay, countdown esinga bunene tukomyewo batuyingidde kumpi eddakiika zino nga ziri 40 agakaita ku ssaawa 8 sekenda gye tulimu. Tulina omuyimbi bamuyita Evangeline Mityana, guno gwakubiri gwakusatu ng'ojja wano. Kati tugenda na bannayuganda okujjako nga bagamba okomewo naye leero tukomya mu myaka emyaka 2 agwasinze okujja wano kitegeeza buli luvannyuma lwa mwaka obadde ojja. Okay, countdown esinga bunene omuvubuka muto ali smart yasaze kakati keko akavubuka abaliko ekimemeya sheds za layisi si za bbeeyi ezo sheds scof kweziri ezo kweri ezo sheds akabiri kyekyo siripa gwayambadde fresh ganga owano diti biki saala ali nnyo naye nga neera wali ewa fresh ganga omusajja wa faani afik famaika t-shirt gyakubye yeyo ya white alaga nga musajja muyonjo si mukyafu. Akabiri kyekyo makeup talina musajja mu matu babaamu abeekwatamu ka makeup babaamu abata ne kunomo gye bali nga tatambula nga takalina onoonyanga Hanson wali luno ojja mulaba bangi babaamu awo si yekka abasematiima pera sepatimba bonna fresh and clean always. Akubye empati zezinezamwe ze mwayimbanga ziri eri zibolingo naye zikyaliko kale ku countdown esinga obunene omuvubuka muto ali energetic Alesse energy ogiwulira mu studio n'amanya agalina amanyo gatukula alabika nga engeri gyakwata mu bakyala mu bigere wali wansi wali eri kukwagattiriza alabika nga neera amanya agakwata n'eriiso liri plain alabika takozesa bitamiiza anywa liyo liryoka. Ku countdown esinga obunene Evan buuza ku bannayuganda abakulindidde yo mugamba muti abawuliriza 9.8 Metro FM yenze Evan Tune okuva mu ghetto z'Emityana nga bwe mubimanyi wali wonna baddawo neŋŋamba kambasaleko nzijje tuzoganyemu obimanya nti endongo egamba ki ndongo simbi akayimba katwazenako bakayita batya bakayita yiyo wekka kali mukubu kutatu akakoledde ne concert abaana bazze ne bampagira yeyo gye wetadde mu komera n'ogamba bakusibe bangambye wetadde mu komera yabadde extra abadde ogenda kuyimba ne bakusiba poliisi nekusiba twabadde tugenda beera waneeno pleasure take ku Namirembe Road kati nze nga nayogera ne manager ate nannyini kifo bwe nasanzeewo nga manager taliiwo tutandika otereeza nannyini kifo atubuuza ate sibamanyi mu kiki ng'ate ne posta ziraba ne mugamba twayogera ne manager ne ssente nenzimuwa n'agamba nti nze sifunangako ku ssente zammwe era n'ekyo teriiwo nga bw'omanyi okugezaako kugiragira tuyagala tufulumya mangu awo nengezaako okuwaganya nga bw'obimanyi naawe nabadde ndi awo nga leesa obusajja nga bunjirirya ey'ebifo ebirala yakola anti kati yabadde ey'okubiri kati ku Lwokusatu ngenda kubeera kwa Amazon kirabu Empanga kiriwa Mpanga bangambye okwata ku Lwekitalya saidi zeeyo. Kale bannayuganda Olwokubiri Oluyimba lubadde batewalita batya baluyita ndya zange zetuni 2 no baba ku mapesa yalukola zonna baba yazakola ennyimba za sound kale ku countdown esinga obunene katufuna akayimba ka Evans akapya abuze ku bannayuganda bawagizibu baagala nnyo abannayuganda bannange mujje baleko gyonna gye mutuusaako emirimu mulemezeemu mukole nnyo gwawandika musical nze mpandiika music wange nampandiikira n'abalala era bw'ojja oyagala kuwandiikira bamuteerayo peni watyanga gwojjamu ye Evan Tune Uganda. Kale esimu 5 Evan Tune yeri eti empya tubate bannayuganda tumuteeko noti 754 998 kanzubire nga tuze nnyo tufune abatannajjako bannayuganda. Hello wali ku simu. Hello kumukutu Metro wanji bali kusema baby nga baby masi ogamba otya bali kusimba bange n'engeri yakaddamu azeni spirit byakoteza nonje agenda kuwa abaana b'obuwala ekyokuyiga nti oyinza okujjamu olubuto ng'ate bo walizadde yali yandye eggwanga enkya ekyoni ndaba nga ejja kukola
era nkakuweerezaako lupyo wange. Love you. Thank you so much. Bogamu tulina okuyimba ebizimbe eggwanga. N'Obuganda. Metro. Hello. Wangi taata. Muli bulungi? Tuli stede positive. Agamba kirupe. Ndi bulungi ogamba otya ssebo? Agamba kiriikyo Scorpion. Ali stede taata kiri kiti. Ono ekati simbadde na muwongo wano. Nono mpola mpola tumbudde kakati. Wembi waffe tumuwulire bulungi nnyo. Era omuyimba ayimbya ddala. Ekikulu ngera ti message. Nga mukulu kye mu kuyimba. Era mujagateekayo akayimba ako wamu bubiri wamu tekalyako omwana omuwala afuddeko. Nusula n'akanjako. Mu 5 mu 6 awatyo. Wenga mutambulira awo mukyesande ejja. Tubaniriza. Kale ssebo. Okay, so far. Omukulu bagamba message mweri. Metro ku mukutu. Webale kusiima nnyabo. Ono Mayi Kiwatiro. Mayi Kiwatiro omukubi omwana wuuna alese akayimba kammwe. Webale. Bambi. Yenyabo. Katambudde bulungi. Tukwenza nnyo. Sofa abantu abasatu bonna abagamba yivuka tayimbye ebyo Metro wokuna njagala bataano bokka. Hello. Awo no kampito wano kuno ndi 759408 kampito kono wano. Hello. Bobi. Wangi taata. Tewali ssebo gamba otya? Agenda saneka designer Abakyala ebulenga. Yes, basatu. Ogambe taata. Kali tukwenza nnyo ssebo. So far abantu bana nfune yasembayo eri muganda wange Vantune ali kusimelo. Webale kusima taata. Nsebo uzaifu. Oluyimba bulungi nange nguli. Tugende mu county tanka ndeko mbasamwe. Message nungi. Kasitoyogera. Kale. Wofuna omukisa gwa Bobi Wine okuwa omukisa okuyimbako naye. Omuyinza okukola oluyimba luno remix. Kisoboka taata. Gumaje kitegeeza president omu. Ofuna omukisa nakuba kutulako butuzi naye manya abakirota. Kajatebe manfunye okukola naye. Project. Okay. Era ne babawulira taata kitange akuba ebyendongo yabivaamu takyagira nnyo naye kuba abeera bize mu mawanga amalalalala naye bwampa omukisa ngutwalira ddala era byebimu ku birooto byange kuba y'omu ku basajja abasingira ddala waneeno ate era y'omu ku basajja benneegombera ddala waneeno ne bwe nfuukako haafu ku kyali kiba kimala bumazi nti ne nfuuka haafu ye mu bya music mu byobufuzi ne mba simwenkanye eri kiba kimala bumazi kyova olaba n'ennyimba zange era simala gafulumya bobogamu mpandikira ddala message nfulumiza ddala message omuntu ali ekyannamukaaka kyanaategeera nti mukikeesa so yegwe Bobi Wine wenca butereevu nnyo ofuna omukisa okusinkana His Excellency President w'eggwanga Uganda saawa kati ayogera wali golengera omugamba ki nga nfunye omukisa era mugamba Terezemu ko kuba mu ndongo tuli bubi oyagala ki endongo mwagala ki muterere batusolooza nnyo batusoloza nnyo kulimba buli kamu baleka baana sente okukola ki sente oluyimba oduteeka ku rediyo sente kati olaba ne rediyo ze zennyini ez'eggwanga n'otwalayo oluyimba nazo zisasula wanaali akusabye sente ngamba kuzirya ezize wano kwe kansabye gwe lupyo likyali wange